Enti newankubadde nga mu kusooka zaali zitambulidde mu mbeera ya mirembe, zino naddala ezaamu nakibiina kya Nuupu Robert Kyagulanyi Ssentamu zaatandika mpola okubeeramu obuvuyo omubeera okukuba omukka ogubalagala n'amasasi, nga era kino kyasinze nnyo okweyoleka bwe yatuuse mu bitundu bya Buganda. Aduumira poliisi y'eggwanga Abbas Byakagaba olunaku lw'eggulo yategeezezza nti embeera eno evudde ku bannakibiina kya Nuupu okugaana okugoberera amateeka, ng'era yategeezezza nti eryanyi erikozesebwa poliisi lirambikiddwa butereevu mu mateeka. Twali twagadde okukozesa nga tiyagaasi, naye ate njagala abantu bakitegeere nti tiyagaasi eri mu mateeka n'ebirala byonna biri mu mateeka. Kyokka abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu awamu ne bannamateeka bavumiridde eryanyi erikozesebwa ab'ebyokwerinda mu kugumbulula abawagizi mu nkuŋŋaana za Nuupu. Ebikolwa eby'okukuba mu bantu omukka ogubalagala, okubatulugunya, okubakwata n'okubanyigiriza nga bwe tugenze tulaba mu nnaku zino eziwedde, bikolwa byakutyoboola ddembe ly'abawagizi era n'abo abalonzi. Obuyinza bamumaze edda, obwa pulezidenti bamumaze edda, ne batandika okushekinga. Omanyinza ekinsobera na pulezidenti Museveni atya okuva ku bwa pulezidenti, atira ddala n'atya n'agamba nti ne kapa bw'ejja nemwesimbako ayinza kuleeta machine gun kugikuba, kubanga kakati Kyagulanyi bamumanyi byonna plani zaabwe zonna ze balina ne electoral commission wabwe bakimanyi nti bajja kuwangula obululu. Bano okuli Dr. Miriam Matembe, Dr. Livingstone Sewanyana ne munnamateeka Osapiri John bagamba eryanyi poliisi lyekozesa naddala ku bawagizi ba Robert Kyagulanyi Ssentamu owa Nuupu teryetaagisa. Bagamba nti Kyagulanyi amenya amateeka. Nze amateeka g'amenya sigalaba. Kusooka Kyagulanyi kubanga wetwogerako abalala opposition teri aboogerako. Omanyi lwaki teri abalwanyisa? Manyi lwaki? Kubanga babamanyi nti tebalina power y'okukwata power, tebalina. Naye bwe balaba Kyagulanyi ne ttiimu ye yonna bano abaana abakooya abaagala change, ekibaleetedde n'okubabonyabonya wano baali balowooza nti tebajja kubeerayo, naye bwe batuuka ng'empalala eyo ne basanga abanyankole nabo bali ku Kyagulanyi, awo amasasi ne gajja. Naye omuntu atalina kisi, omuntu atambula obutambuzi ng'awagira oyo gwasiimye, okumukubamu omukka ogubalagala oba omukuba amasasi oba okumutulugunya, kiba kisusa amateeka, kiba kisusa amaanyi agalagirwa amateeka. N'olwekyo tewali kiseera kyonna mateeka we galagira kibeere ekiseera kya kulonda oba kiseera kya bulijjo nti omukuumaddembe anaakozesanga amaanyi agasukkiridde. Gitulabye nga poliisi ekolesa eryanyi era amaanyi mangi okuyisa ku maanyi g'erina okukozesa okulaba nti batangira abantu okugoberera amateeka. Ekyokulabirako okukuba abantu tiyagaasi omungi ennyo, oluusi abantu ne baba badduse era beeyongera kukuba tiyagaasi oyo nga either bagoberera abantu bakunoonya ssebo ne weekwese ne bakukuba tiyagaasi. Matembe agamba nti akalulu tekanditegekeddwa mu mbeera ng'eno. Nze kulwange obululu buno obw'omu Uganda tebulina kye butegeeza, tebulina kye butegeeza. Tugenda kubugendamu nga Pulezidenti Museveni yawiininze nga tetunatandika, naye bwe tugendamu era nabyogerako n'engamba nti singa kisoboka twandirese okwetwala mu bululu buno, kubanga bwe tugenda mu bululu ngu tugenda mu elections tezina makulu, wabula ekiba mu elections sente z'eggwanga zonna zifiira bwereere. Bannamateeka Sewanyana n'Osapiri balambuludde ku ngeri ssemateeka gy'alambikamu ku ngeri poliisi gye yandireese emirembe mu nkuŋŋaana naddirwa ekozesa eryanyi. Ebitongole ebikuuma ddembe byandibadde bikola ekibasuubirwamu okulaba nti waliwo obutebenkevu, okulaba nti abantu abawagizi baweebwa omwagaanyo okuwagira oyo yenna gwe baagala, n'abo abeesimbyewo okuwa obubaka bwabwe, n'okugyamu mu abo abayinza okuba nga baleeta obulabe eri abalala. Naye bwe kitabeera bwe kityo, ebikolwa ebigenda mu maaso tubivumirira, byakutyoboola ddembe lya buntu. Yandibadde ekozesa rubber bullets netakozesa live bullets mu kulaba nti bagoba
oba bagezaako okuleeta order mu bantu abali oba mu demonstration oba mu campaigns. N'ekirala ekyantabudde kwe kulaba nga embwa bazireeta mu public. Embwa international. Sewanya n'agamba nti buvunaanyizibwa bw'akakiiko k'ebyokulonda okutegeka akalulu ak'amazima n'obwenkanya nti n'olwekyo buvunaanyizibwa bwako okulaba nga abaleeta effujjo mu kalulu bakangavvulwa. Baavaayo nabo ne bavumirira ebikolwa ebigenda bwe bityo. Naye ekyo tekimala. Balina okulaba nti abakuumaddembe abeenyigira mu bikolwa ebityoboola eddembe ly'obuntu kutulugunya n'okuyiwa omusaayi bakwatibwa ne bavunaanibwa. Bano basabye ebiwayo ebivunaanyizibwa ku kulonda okutakabanira emirembe n'okukola buli kimu wakati mu mateeka nti kuba mpaawo ali waggulu waago. Oba nga bamukuba amayinja oba nga bafuuse ekyentiisa gy'ali olwo akkirizibwa okubaako amaanyi gakozesa. Naye ekyo bwe kitabeera bwe kityo aba amenye mateeka aba atyobodde eddembe lyabwe era naye aba yeeyisizza ng'omuntu ali waggulu w'amateeka munnantagambwako. Kakati simanyi bano ali bakonsuminga ddi naye mu mazima ga Katonda bw'olaba abaana abo babakuba tiyagasi nabirabye ekiro enzikiriza byonna nembiraba nengamba nti naye Pulezidenti Museveni ono ku myaka 40 gy'amaze alidinga eggwanga lino mulaba ne mukyala we bali awo nengamba naye Mukama lwaki tolokola bantu bano. Mary Namirimo ne Kimuli Abdallah ku Racket TV amalindirire.